Ebibiina ebyenjawulo naddala ebyo ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti byavaayo ne kaweefube w'okukuuma akalulu akagenda okukubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja. Newankubadde baalina enteekateeka eno, wabula n'abakuumaddembe baavaayo ne balabula abantu bano obuteetantala kukuuma kalulu nti byonna bigenda kukolebwa poliisi n'amagye. Ne gye buvuddeko Ssaabawolereza wa gavumenti Kiryowa Kiwanuka ng'asinziira mu Paalamenti yavaayo n'ategeeza nga Bannayuganda bwe balina ebbeetu okuyimirira mita 2 okuva mu kifo awalonderwa. Kati olwaleero aba Common Man's Party nga bakulembeddwamu Mubaraka Munyagwa akwatidde ekibiina kino bbendera ku bwa pulezidenti naye yeegasse ku bibiina ebivuganya okutongoza obukiiko bw'atuumye Power 10 obugenda okwetaba mu kukuuma akalulu akagenda okukubibwa omwezi ogujja. Tuyina okukuuma akalulu kano. Gwali eyo ng'ogamba go wangula no problem. Ffe katukuumire owangule. That's no problem. Ndefe tugamba obululu Bannayuganda bwe batuwadde twagala DR forms ezo tuzifune tubeere nazo oba zifevalingani tetulina buzibu neffe tuli convinced nti teri agenda kweza bitundu 5 ku 10. Mubaraka Munyagwa agamba obukiiko buno obwa Power 10 buddiziddwa bujja nga bwaliwo mu biseera bya Dr. Kizza Besigye. Mukimanyi bulungi nze nali Minister of Security mu People's Government ya Dr. Kizza Besigye. Nzego yali awadde obuvunaanyizibwa nze nali custodian wa Power 10 neera aligesta yonna y'eggwanga yonna nze njirina teri agirina mulala neera nja kutegeeza Bannayuganda nti Power 10 ekyali intact ebitundu 65 ku 10. Bano balambuludde nti obukiiko buno bugenda kuteekebwa mu buli kifo abantu we bagenda okulondera. So tugamba nti we shall need tusazeewo buli polling station ebeeka abavubuka 10 abateeri antama tetwagala bangi fe only need 10 yesayini eraga nti tuzze ku antagonize anybody mubeere mu distance ab'ebyokwerinda gye banaabateekamu. Omwana wa Power 10 ajja kuba na appointment letter yaffe nga agent n'akakofiira kano. Munyagwa agamba obukiiko buno ekigendererwa kyabwo si kyakutabangula mirembe wabula kyakulaba nga baziyiza emivuyo gyonna eginaabeera mu kalulu. Twagala okutegeeza security y'eggwanga lino ffe tetuli violent neera we are not looking at violence naye ate tulina okukuuma akalulu Bannayuganda ke batuwadde oba ffe bawanguzi oba si ffe bawanguzi naye akalulu tulina okukakuuma. Amateeka g'eggwanga lino gatuwa right okukuuma akalulu kaffe. Okusinziira ku kutalaga kwe babaddeko okwetooloola eggwanga nga banoonya akalulu abakulu okuva mu kibiina kino bagamba balina essuubi nti Mubaraka Munyagwa yagenda okulangirirwa ku bwa pulezidenti bw'eggwanga. Nze ekigamba abantu tulina obwagizi bw'oyinza okugamba silent support. Saagala kwesa kigambo silent majority kyayonooneka. Njagala okubategeeza nti akalulu ka pulezidenti Munyagwa tekagenda kubbibwa ate era nga bwannyonnyodde ti gavumenti olweddeyo yagudde dda. Kati ekirindirirwa kyakulaba oba abakuumaddembe banaawa omwaganya aba Common Man's Party okukuuma akalulu nga bwe basuubizza. Tuli maaso Munyagwa oye. Asfa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.